Museveni munyiivu olw'embeera gye yaguddeko olunaku lw'eggulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziseka kakayire omusomo w'ekitabo era omusomo nkozesa kisunku kya kinyoyi n'embuuso omukisa. Museveni munyiivu olw'ekintu abasuubuzi kye bamukoze olunaku lw'eggulo. Nkozesa kisunku kya kinyoyi kino kisulagu n'embuuso omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kyenkozesa kyoyita Museveni yagambye obulamu bwe bwonna tafunangako kintu nga kino. Ofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleke emirundi gyenzize mu secretariat ngamba wa secretariat nembabuulira nti Museveni alina statement gy'atera okukozesa gyentera obbawa ng'abagamba ogwange ngukoze sinze ngenda okutereza n'omulembe gwammwe ogwammwe mugwekolereko naye bwe muba musazeemu kundi amulukwe nze ngenda kwefiira siriiwo naye mulibonaabona nga nvuddewo mujjukira ekintu ekyo. Statement eyo mwagiwulidde nga Museveni agikola publicly. Mwawulidde statement eyo nga Museveni agikola ekololo. Museveni yagambye bw'ati ekololo. Naye wile soma oluzungu ensi etye. Wile soma oluzungu mwana wange, wile soma oluzungu, wile soma oluzungu. Breathe in, out. I am 80 years of age and about to go to heaven. You are still younger and have more years ahead. You will be the one to suffer if we don't plan and make this country better for you to live in. Ebyo bigambo Museveni yabyogedde Kololo. Yabadde tabigamba mwe bannayuganda. Wulira ekyabadde emabega waakyo. Nabagamba abantu abo wama munkubiri ku bugalo bannaye nsomye oluzungu oba bafande katongole baba webale kuweerera musajja wattu wama wulira Museveni baali bamanyi bwe buli beera bwe buti buli kimu bali babba kimaliddeyo nga tewali asitula mutwe. Bali bamanyi bwe buli beerera bwe buti Abanyarwanda be bali beera mu bizinesi ya Uganda nga be bagifuga. Museveni yagenze okutuuka nga byabadde asuubira nga tebalina kye baali bakoze. Era Museveni yabadde abuulira Abanyarwanda baba abaddewo nti okusinzira ku kyendaba temulina kye mukoze. Mbadde njagala tukole ekintu kino nga nkyaliwo mbalekere Uganda nga kyekifo ekirungi ekyammwe ekyokubeeramu naye mulabika temulina kye mukoze. I'm about to go. I'm about to leave. Kyensooka okwasuwalinga Museveni tolina ggulu. Museveni tolina ggulu. You are about to go to the hell. Tolinayo ggulu. Ngoli jawa. Gwe Museveni gwe. Gwe Museveni gwe oyinza okutuula ne kyanjo gwe mu kifo kimu gwe kuba kyanja ali mu ggulu. Oyinza tuula mu kifo kimu ne muzaata gwe. Gwe Museveni gwe. Gwe. Oyinza tuula mu kifo kimu ne kalidinaali gwe watta n'omufukira. N'ojjayo akasoloko n'ofukira omulambo gwa Cyprian ate Museveni olabika bannange mbabuulire Museveni oyo mumulaba ye yali ne Uncle Chumi. Museveni ye yali ne Uncle Chumi. Gwe Museveni gwe otuule mu kifo kimu gwe ne Cyprian okakasa mbwogenda mu ggulu ewani yasamira ne muli. I'm about to go to heaven. Museveni yali ne Chumi kyova olaba tebamutulaga feesi. Mbaddewa. Now,
Museveni yabadde agamba Abanyarwanda be nti bannange tewali kye twakoze. Ebyo bye babalimba mbuno balimbwa Abanyarwanda mu Uganda bali milioni 11 bakulimba. Milioni 11 eyo nsi namba. Milioni 11 eyo nsi namba. Bakulimba tebalina we bali milioni 11. Olwo Rwanda baliyo bameka. Rwanda baliyo bameka. Babalimba. Museveni yatunulidde ekyabadde Kololo. Yabadde abuulira bali bo bali bakitegedde. Nga bagamba bulijjo mukola ki? Kuba bwe baddeeyo beewana buli kimu kiwedde. Ngongo. Bannayuganda bwe bagumye omutima ne basituka muganda wange. Omusajja yamubuuza watandika dde tusinikirako ebinnyo. Omwana mugamba ssebo oba ebizigo byaffe bye mutandika okwemyusaamu kati mga kuddamu kwemyusa. Bannange Bayibuli egamba mu biseera eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri. Ekyo kintu tekikkirizika nti babadde boogera na Museveni. Museveni yafunye okutya, abasajja gavumenti ye yonna yafunye okutya kubanga kyakoleddwa ku muti omubisi kati atoola omumwe abalala emiti emikalu. Ne mugenda kutuwulira Mukama azimba emitima gy'Abannayuganda mujja olunaku lumu mugira mukyatomanyira mujja kakasa. Ebyo byala ngenda bigendamu eri. Olwaleero mbatereddeyo ekifaananyi kya Oturuga Osi gwe basse eyabadde avunaanyizibwa ku kudiployinga abasirikale mu maka g'abajajezi oba g'abajaji jaji mu maka g'abalamuzi bamuyita David Oturuga okuziika bukwe nkubateereddeyo wayi byenjogera si bulimba era ekifaananyi nkibateereddeyo video bagitemyeyo ne bateekako ekifaananyi ekyo genda okirabe. Eyo sigenda gendayo sigenda bibalaga ebyo. So bwatyo Museveni n'alaama ng'avunaana Abanyarwanda okuba nga tebalina kiba. Museveni yali amanyi ekiseera kino tuliba tewali asitula mutwe. So njagala okuwoninga abasuubuzi mwongere okwebereramu ate kye muba mukola byonna nga bwe nabibagamba bwe byabadde nabagamba omusolo mugenda guwa naye byongenda bigendamu wali mu politics. Jo najja ne breaking amawulire a few days back agaba memba banupu abali basaze eddiro okugenda n'empuuga bakomyewo begayirira gundi bakuuta amavi tebandeke tetubeetaaga ekyo kyo saagala mu kikole kye tetwagala kwerimba. Omusajja mwamuvuma bye mwamuvuma mwamusimuli yabasitula n'abatuusa ne mumusamba kakati mutuuseeyo mwasamba eddaala kati muŋŋaŋala mbwe eddaala likomewo nedda ssebo tetubeetaaga. Gwe mukazi gwe simanyi baagala emmanga jjo nawulidde Tikyalumbu yagamba bagaba emmanga. Gwe ntwatwa baagala emmanga. Twakuyirawo omubiri n'otudisappointing olw'okuba oli ne bba wa Anko 10. Ye 10 yalina abantu bameka? 10 yalina empuuga. Olw'okuba oli ne bba wa Anko 10 otwerabidde kati oddambu n'oyagala kukuyusonyiwa kukuyamba no. Tetukyabeetaaga ne tukuyirawo omubiri gwe mukazi gwe n'otusasulamu ekyo. Ojja kakasa katusirike. Now Bannayuganda mujjukira omwaka oguwedde bwe twajja ne tubaleetera security alerts z'abambo wa Ssaabasajja Kabaka be baakwata be baasiba ku Odi Kampala. Agamawulire nze ne Tikyalumbu yeffe twagaleetanga. Mumanye ekintu kye twakola. Mujjukira omusajja gwe twali tubagambangako ennyo gwe bayita Musaazi eyali akolera Museveni ne Mayiga.
ne tumwexposinga nnyo n'awulira ng'aswadde n'ayagala akyuseemu. Mujjukira omanyi bayibuli juzi ku Sande muŋŋamba mbu nabuulira enjiri gye sibuulirangako. Bayibuli yatugamba ku Sande, siga ensigo, fuluma ogende osige. Ensigo eyo jjajjiryako ng'ennaku nnyingi zimaze okuyitawo. Mumanyi sekiritariati eyo kye yakola mu Buganda. Olunaku lwatuuka musaaze yali akulira ebyokwerinda bya Kabaka eyali osiwaawo eyali avunaanyizibwa ku ebyo. Nga bamaze onnyigiriza Kabaka, bamaze okujja nga information efuluma tebamanyi wa weeyita, baafuna obutakkaanya ba Museveni ne Musaazi. Kubanga Musaazi yayagala okubizidrowinga ng'alinga agira ne bamanya Musaazi ono ayinza okuba yatuwa information ate nga ye yali atomentinga Kabaka. Kakati nno owulira Musaazi mumanyi gy'ali. Ne bakwata Musaazi ne bamukuba ekijji. Eyakulira okusiba abambowa. Musaazi bwe bamukuba ekijji n'abeera eyo, Musaazi ne bamweweera obutwa. Musaazi bamujjanjabye agenze wa bamujjanjabye, Musaazi alinga ng'omulambo gwa gundi ani? Alinga omulambo gwa Fire Lutaaya. Wali mulamu yali abbye amataka ga Kabaka nga Mayigo yamwawulizaako ng'atunze amataka ga Kabaka, ng'atunze ebyobugagga bya Buganda. Yali alina mukazi we awo mu tawuni ng'alina edduuka ku kizimbe ekiri awo nga wali Caltex awo. Awo we yali atadde ekizimbe awo mu tawuni awo ku Tote ekizimbe ekiri awo. Yali alinawo edduuka ddene, sente bafuna za bwereere, n'edduuka mukazi we yali tunda guduwiru. Mukazi we yagenda awunnuna ng'empuuna balungu ne gyebuli eno simanyi. Ate saagala kubimanya bannange mwana wange emmulika zeebagajja bukiika ng'era omunafu bajjula eggolo eryeribba. Edduuka yalitunda bukalaga. Musaazi ali eyaŋŋaŋala. Labayo Musaazi wuno. Wano ng'akyali ddaalingi omulaba bwe yali afukamiridde Mayiga. Olaba oyo. Gyali kati mu kuwaluka. Embaata emusinga biwaawaatiro. Kye baamukola Mayiga ne Museveni takyabalabako, tebamulabako. Baamusiba emyezi 3 yagenda okuvayo ng'alidde akatwa ng'akalala akeevuluzi. Bamulongooseza Museveni taleka bujulizi. Nabayungu Olivia jangu mu maaso. Yimire wano mu maaso leka mmale osomesa nzige. Obunkenke obulala bwe buli ku Museveni. Wiiki ewedde abasirikale 18 baabula okuva eggulu. Naye ate n'abasirikale 3 wiiki eno babuze okuva eBombo. Mbadde ndi ku sigino zaabwe nga mpulira ripooti nga bawa ripooti ewa Baavu nti basanze uniform bannannyinizo tebalabikako. Ebbombo mu Kampala, ebbombo mu Barracks, ebbombo 3. Gundi waabwe komanda waabwe asanze uniform ze 3 naye tebagenze na mundu. Emundu zo zasigadde mu Amura. Eggulu baabuze 18, ebbombo babuze 3. Ab'ebbombo ba wiiki eno, ab'eggulu ba wiiki eri. Kanyonyi kange naye Abanyarwanda bwe mumala okuwulira nga Museveni alaama, mufuna kiki? Era mwe bannayuganda babadde bakutte Museveni eddookooli nga mwewulira nga abatalina kye mukoze. Museveni okuva lwe yajja mu buyinza tayatulangako bigambo byakulemererwa. Ne bw'abeera ali mu kaseera akizibu ayongera okutiisatiisa. Eggulu Museveni yalaamye. Genda owulire ebigambo ebyo bye yayogedde ng'abigamba Abanyarwanda abaabaddewo.
Museveni yabadde amanya agenda ssanga era yali abawadde ekirala secretariat gye twaleeta nti abantu tebagenda bakkiriza kuyita ku miryango yabakuba ne baagala batookese buli omu ayingire babadde bateeseteesa abantu abaabwe abalina okuyingirayo nga bagenda kuba compliant kati abantu bonna ne bayingira bonna nga bakambwe ne bamuwamba ne bayimba ekitiibwa kya Buganda ebyo bye biruma abayaaye bino banange nyina vibes olwaliro nnyinza obbatwala paka nkyasawa 13 ez'okumakya ndi mukambwe nnyo nze kati sawa zi now eyo nvuddeyo twabagamba sanctions eziriwo za ddala si za bisiyaga bakulimba jo twabadde twakava wano bwepaba ninga ine ekintu kyenerabidde oba twabadde twakava wano eno bwepaba ne bamukuba gundi sanctions bwepaba yagambye mbuno yabadde yakateekayo ekiwandiiko mbu olwaleero nsiibye wano ne Waikibenda nga tudiscussinga ku nsonga nange maama ntwala omukisa guno okutegeeza nange nabadde nsiibye n'abakulembeze b'e Dubai nga twogera ku sanctions mbu Waikibenda nange nabadde n'ab'e Dubai bamukubye oluyi lwa Sankisoni naye mwenze nyina ekintu kye nabagamba wano ne muwakana nabagamba mwegendereze zaake naye kino ekintu waliwo nga nsaga ne mbagamba nti Mpuuga yagambye mbu olutuula mu ofiisi eri ng'ekintu kimugamba va mu ofiisi yange awulira eddoboozi liva mu kapeti aliwulira liva waggulu mu siiringi aliwulira mu kisenge mbunga ekintu kimugamba va mu ntebe yange abo abantu babiri babonyabonya zaake bannange zaake n'agenda mu kusiiba n'okusaba temumuwaayira munaye kati buli eyabonyabonya ku zaake aba atudde bwati ekintu kimugamba togenda kudda Bungereza yabadde ali awo ng'oguntu gukomawo togenda kudda Dubai ate ye ono mukugambye weewawo Mpuuga yagamba akasijja kano nga kaloogo bambi musajja oti yagenda mu kusiiba na kusaba zaake buli eyabonyabonya ku zaake bannange supiika alina empisa supiika oyo gwe mulaba bulijjo abadde atuula asitama nga yenna asitama yeebamba bw'ati ate supiika naye kati asooka n'akwata ku lugoye bw'ati omwana omuwala bw'aba atuula akola bw'ati omukyala yenna bw'aba atuula ayisa emikono bw'anajawe n'atuula mu ntuula yonna gy'ayagala naye supiika abadde yeeteebeka bwetebese baba muninde mukatini nzije katono amukaminga siza bisiyaga kati njagala batubuulire ne Dubai naye wagira ebisiyaga Olivia Katende jangu maaso jangu yimire wano maaso mbuuza nabo bawagira bisiyaga kati ensonga zino zitulimu za ddala ate tebinnaba bikyalanda kubanga mbaddeko nebuwama naye genda teekawo sanctions tewali kugendako buwama mwenno musaaga tuli bakambwe nnyo ennaku zino tuli bakambwe ate buwama kasite kutaako sanctions nga womanya Uganda ekulemye ensi yonna ekulemye ate at least ofunda ne Bungereza beba bali beyita abamanyi mu ggwanga erya Uganda
baatujoganga baajojobye bannayuganda nga balowooza nti oba ensi eno baagigulako emigabo. Olwaleero bavunnama babula okwegayirira bannayuganda be baanyiiza naye tebalina bye bayita beegayirira kubanga ate bannayuganda bataamuufu nnyo gye bali babula kubagajambula. Abaali balowooza nti be bannannyini nsi eno abagifuga olwaleero bakitegedde nti ate batono nnyo bali wansi nnyo ewaabo bwe bakulembera. Bw'okulembera eggwanga tekikuwa buyinza nti kugwe nannyini lyo. Bannayuganda olwaleero bakuba bulatti kubanga Anita Among abadde abakinyeeko takyayina wanywa tuzzi. Mwami Museveni abadde abakinako ng'alowooza nti ye nannyini nsi eno naye baamukkakkanyiza. Oluvannyuma lwa basuubiza okumuyisaamu eggaali bannayuganda bakitegedde nti ono musajja asoboka si ye wabulijjo atiisatiisa abantu kuba takyalina kyabagamba. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tetwenyooma. Buli alina ky'okola kikole n'omutima gumu, kikole ng'okitegeera butegeezi nti abasajja bano tubasobola. Bayinza okubeera nti bo balina emmundu, bayinza okubeera nti balina ssente, bayinza okwerowooza nti be balina buli kimu. Bw'atalina ky'olina kozesa ebigambo byo biyina bwe bibateeka era babiwulira nga tebakyalina kyakwedifendinga wabula okulaga obulaze eggwanga nti naffe tulinako obuyinza obutubukomya. Ndimuza ddala ate tebinaba bikyalanda kubanga mbaddeko nebuwama naye genda teekawo sanctions tewali kugendako buwama. Mwenno musaaga tuli bakambwe nnyo ennaku zino, tuli bakambwe ate buwama kasite kuteekako sanctions nga womanya Uganda ekulemye ensi yonna ekulemye ate at least ofunda ne Bungereza. Now nina ensonga lwaki mbadde mbagamba nga mbasaba wamma mbadde nyina ekintu kye neerabidde. Vibes z'olwaleero Museveni ali eyalaajana. Omanyi Museveni buli lwakaaba eno nga nfe essanyu baleese nga mumulabako bwakaaba. Olwaleero lwonna nsiibye nnyina ennamba mbadde nnoonya ennamba ennaku zo mbadde nyina ennamba gye nnoonye ey'omuntu kubanga ennaku gye tulina eya taata nga tetulina kye tugira. Nsuubira okubanga maama ono ayinza okuba nga ayinza otubuulira ekituufu ekifa ku taata kubanga maama yalina ekituufu ku taata naye ennamba ya maama ey'omu ngalo embuze. Naye waakirika mbawe ennamba za woofiisi ye mukubire maama mumubuuze. Maama waffe omulungi ennyo Sylvia Nagginda Nnabagereka wa Buganda. Ennamba ye naye ngenda gifuna agenda gimpa, ngenda mukubirako ku kidomola, ngenda mukubirako agimpe. Naye waliwo zino ennamba zo musobola okuyisawo information n'emusanga. Zino eza ofiisi eri 414 344 669 414 344 669 oba 393 217 133 393 217 133. Byanga nyine ekintu kyendiseejo. Now ngenze ku politics w'olwaleero. Mwe bannayuganda kambabulire mukimanyi waliwo ekkobaane lya opposition. Mumanyi waliwo ekkobaane lya opposition mu parliament. Muwulire ebigambo byenjogera ebigambo byange mbiselekitinze bulungi. Mumanyi waliwo ekkobaane lya opposition mu parliament ne NRM okutubonyaabonya. Professor obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti opposition mu parliament beekobana ne Museveni okutubonyaabonya ku policies ezitubonyaabonya bakanya kimu? Obadde okimanyi? Olaba bwe twatandise campaign ey'okubakubira amasimu bave mu parliament kuba tebalina kye batugasa. Ku Monday bagenda mu debate
ne batulaga olwa pressure gye twabateeko mu masimu n'abalala batulaga mbu ku Mande bukyanga bagenda mu parliament ku Mande lwe badebatinze opposition nesuuza parliament diiru nga bwe kyaliwo ddi ku misolo babadde balina emisolo gye bateesa minisita wa Museveni najja n'ayogera bulungi n'agamba ekyo bakinsinze era kiwizidrowinze tunakikomyawo olulala eryo kobaane baagala kati otandika okutulaga mbu waliwo kye bakolawo ababaka abafu abanuupu bave mu parliament if not nabo bakolera Museveni mwe basajja mmwe nga muli bazibu banne njagala mulabe eggulire lino nabadde nina direta ggulo naye eggulo waabaddewo ebintu bingi ebyagize ne sisobola kulireeta naye njagala owulire eggulire nono omusajja wuuno wamma gwe nabadde mbagamba wuuno wuuyo otuluga wuuyo awo babadde mu kuziika kwe eyo nvuddeyo mulabe eyo abasajja bano okumanya basajja bazibu basajja mmwe muli bazibu ate muli bayaayi laba wulira bwetweyongerayo ebyokuyisa emisolo ku mafuta bijulidde oluvannyuma lw'ababaka ba paalamenti obutakkaanya ku misolo gino gye balumiriza nti kigenda kwongera ebbeeyi y'ebintu okulinnyasaako n'amafuta okuseerebwa ababaka era bawakanyizza omusolo ogulina okusasulwa omuntu ng'atunze ettaka ogw'ebitundu 5 ku buli 100 bino bibaddewo nga paalamenti yeekenneenya amateeka ku misolo ssaako n'okugayisa Supiika byayogera takyabimanyi gavumenti kweyagala okusinziira okusoloza omusolo omwagobe yazimbye okujja omusolo gw'excise duty gwe gumu kwekyo ekikubaganyiziddwako ebirowoozo banaga muwulire okugenda kwongera enusu 10 ku mafuta aga petro ne diesel ku buli lita ate amafuta g'ettaala oba parafin omusolo guno ogugwongerako enusu 3 ku buli 100. The clause imposing an additional excise duty of Uganda shillings 300 shillings per litre on generating kerosene be deleted. Kyokka ababaka ba paalamenti kino bakiwakanyizza. Gavumenti mulimu gwayo okubeeranga esaasaanya amasannyalaze okugatuusa ku buli kyalo. Olw'okuba nti balimiddwa okutambuza amasannyalaze okugatuusa mu kyalo ate tebalina kusolooza musolo bantu bakyakozesa ttadooba kuba si nsobi yaabwe nti tebalina amasannyalaze mu mafuta otunyizizza kubanga tulabira ddala ffe ng'aba opposition nti si gwa bwenkanya tulabira ddala nti omusolo bagujje ku bagagga bali guteeka awabanguyira okukuŋŋaanya omusolo omulala ogusimbiddwe kuuli okuva mu babaka gwe gw'obutundutundu 5 ku muntu ajjayo ssente ng'ayita mu nkola ya agent banking oba mobile money. mulina emisolo emirala egikwatagana ku bizimbibwa nga sementi grout n'ebigenderako omuli emisolo egigenda ku commission oba ne ku withdraw charges 0.5%. tubadde tetukkiriziganya nabyo era tukubaganyiza ebirowoozo ne tulemererwa okukkiriziganya nga paalamenti. oluvannyuma lw'obutakkaanya ku misolo gino sipiika ensonga zijuliza lunaku lulala. ensonga y'omuntu atunda ettaka naye okusasula omusolo gwa bitundu 5 ku buli 100 naye ababaka bagiwakanyiza era okukakkana nga nayo minisita akkiriza nti kino kimuyinze. owulire At the time of filing returns, submit transfer pricing information to the Commissioner in a format prescribed by the Commission. Madam Chair, we can achieve this without necessarily amending the law, either approve or proceed. Okubaleta kati bakyalisobola na kugula 5 ku 5 asobola okuteekamu kacuyi kimu ate bw'oteekako omusolo olwo kigenda kubeera kitya eri naddala abavubuka abafu olwaleero abatandika okwezimba leero mu ggwanga lyaffe tekyalinga biri amataka bawanga muzeeyo nakugamba zimbaawo nakuwa luwanyi n'okasuka gye lukoma n'osimba kati olwaleero ebintu byakyuka abakagga olwaleero bagenze nnyo mu mataka ne batuuka nga abavubuka bambi abakusere tebakyasobola so nebaza ababaka ku kino tuyimiridde
omusolo ku mazzi g'okunywa minowota nagwo kutabudde ababaka guno gwa lususa mu 5 buli lita amazzi agatuula obwewa katonda aga ga bwereero gajja kujja mu ttaka n'ogateeka mu kikopo lwaki gavumenti yagala okugateekako omusolo ndowooza nti no gavumenti esuseewo nga bwe sente bwe zigiguze nerowooza nti yetaaga ekendeeza ne ku nnyingiza enosaasanya yaayo naffe abantu babulijjo twetaaga okuyamba olutula lwaleero luweddenga etteeka ku mafuta wa excise duty teriyisiddwa era nga kati lijulidde lunaku lulala jumakiriya NTV akawungeezi agayomwaggwanga. Now, TikTok evuddeko. Ulira. Bane njagala tubeere bantu bakulu. Okusoka benna njagala beebaza bantu mmwe mwebale. Abantu bano revolution tugibatwalire mu nyumba zaabwe mu bisenge byabwe. Temukoowa bakubira masimu na baterako messages bonna nga betwafuna enamba zaabwe. Nabala benjo gabeezaabwe. Ulira. Buchanga bagenda mu parliament tebasuuzangako government kiteeso net. Buli byabadde ayagala byonna bibadde biyita. Leero mu phase 1 baatulaze mbu buchanga lubanga lwa mmindi badebatinze government ne conceding ne kkiriza nti no bannange batusinze era tukitadde. Bwe batuuse okwogera ne bannamawulire eno ba opposition bokka be baayogedde ne bannamawulire okutulaga obuwanguzi bwe batuuseeko mu kusuuza gavumenti ebintu okutulaga nti balina omugaso mu parliament muve mu parliament. Kyemugamba tewabadde ba NRM kwolwo ababaka bokka abateesa mwali ba opposition mweka lwaki amawulire gatulagako ba NUP mweka. Lwaki tebatulagako aba FDC baba FDC babadde bawagira omusolo ogwo oba bo tebazze. Kyogamba aba NRM bonna mwabadde temulimu aguwakanya ye nga tebamutuwa. Lwaki batulaga baffe bokka be tubadde tugamba nti muve mu parliament. Muve mu parliament temulina bye mukola weewaawo. Kamala okuzaako TikTok. Nze nakola mu mawulire buli kintu ekikolebwa mu mawulire nkimanyi kiba kiina ekigendererwa. Njagala ombulire aba UPC bali luddawa bo babadde bateesa ki ku musolo guno. Lwaki tebatulaga kuba NRM ababadde baguwagira nabo ne batubuulira obulungi bwagwo. Lwaki minisita tebamutulaga n'atubuulira obulungi bwagwo kuba babadde baguleeta nga gulimu ebirungi byagwo. Lwaki bo tebagutulaga? Bagenze ne bakola apiiru nti mutuyambe ku kino tubasike eriyo bakkirize pressure etutta ababaka ba NUP muve mu parliament. Waliwo ekkobaane ly'abantu abo okututwaliriza paka 2026 weewaawo. Naye ntwala omukisa guno okubagamba mwatuzuukusa ne mutuzuukusa tetugenda mu kalulu 2026 tuli mu 2021. Njagala otunuulire eggulire eryo lyonna pange. Ababaka ba FDC bali luddawa. Ababaka ba NRM olwaki batuleeterayo omubaka omulala eyabadde awagira. Kubanga mu debate wabaddewo abawagira n'abawakanya. Abawakanya ne mutwala olunaku. Lwaki tebatuwa kubali nga bulijjo bwe kibeera? Baagala kutulaga obukulu bwa opposition mu parliament. Naye jjukira bagambye kabaddeyo bajja kukiddamu omulundi omulala kati batusika eriyo tulabe nti wamma babadde beetaagisa. Batuyambye kuteeka ery'omusolo gw'ekyapa simanyi mbunaagula ettaka 5%. Ebyo babibawa kubanga bateekateeka okukwata ekkunje okukwata eddene kuteeka ery'okulondera pulezidenti mu paramenti. Wano bagenda kuleetayo ebitasooka nkugambe bayinza okuleeta ekintu kati ne bagamba nti abantu tutandika basalako emitwe bagireetenga debate bali bawangule twongere okumanya obukulu bwa opposition mu parliament
tugambe mama bane batuwonyezo otusalako emitwe mubeereyo mutulwanirire. Museveni aleeta tteeka liri eryokulondera pulezidenti mu palamenti. NUP waliwo ekintu kyenjagala obbataasa kikino wano mu kirabe. Wulira abantu bwe bagamba mu kiseera kino nga tulina ababaka baffe mu palamenti. Wulira omusuubuzi bwe yayogedde ebigambo bino. Ebyo byentaasa ababaka ba Nuupu nti ekivume kino kigenda bakwata nti abantu baabonaabona nnyo ku mulembe ogwammwe gwe mwali mu palamenti. Mpulira ennaku, mpulira kukuba guno omusolo mmwe mwaguyisa mwenna babagase wamu ababaka ba palamenti muli bantu babi. Kyenva njagala ne ŋŋamba embuzi embi tosiraako yo, embuzi eyaffe tugijjayo tetugisiba na ya NRM. Wabula mwasazeewo genda muteese ddiiru mukutule. Mulowooza tukyali bali aba Uganda y'abeesigye yafa neggwawo eno ya Kyagulanyi. Eno Uganda ya Kyagulanyi eraba. Eno Besigye ye yatukoleza nga tetumanyi kye bitegeeza. Uganda y'abeesigye yafa neggwawo. Bye mwatulimbalimbanga. Lwaki ku luno lwe tubatadde ku kikaliriro lwe musuuziza gavumenti? Minisita n'avaayo n'ayogera n'okwogera. Mbu bannange kino kinnemye. Bantu mmwe mwandiba bwe mwatuuka mu palamenti mwasalawo okukolera Museveni. Tukambabuulire. Tugenda kukwata His Excellency waffe tumugjeyo. Tumujje mu binuupu byammwe. Tumuzeeyo mu people power. Tulikomawo mu binuupu nga tumaze okujjako Museveni. Tugenda kujjayo His Excellency waffe n'abantu ng'aba oba bali ku ngalo. Tubajjeyo tuve mu binuupu byammwe. Musigale n'empuuga wammwe muli omusimbi gwammwe. Tunaakomawo oluvannyuma nga tuli mu tugenda kudda mu people power. Basajja mmwe bwe mutava mu palamenti mukolera Museveni. Secretariat bwe mutajja babaka baffe mu palamenti muli nnyumiza. Tebulera nga muli b'amaanyi buli we muyita tuteekawo emigongo gyaffe ne mutambulirako. Bajja bakuba amayinja temukuba ku simu yange. Abantu balina obulumi nammwe muli mu kuzanya politics. Nsereko yagambye abayimbi mukayanira copyright oyimba biki mukwano baguyimba dda. Egundi eddogo baliyimba dda. Oteesa biki oyimba biki ebyo ebya copyright muyimbe ey'ebipya. Muteesa biki ebipya bye batateesangamu. Ababaka ba palamenti muteesa biki ebipya bye batateesangako era bituyambye eki. Uganda tewali kintu kye yali ekoze. Museveni ebbanga lyonna lyamaze tena kintu kye yali akoze nemukigguka nti ekyakimaze. Train tutambulirako mweno bagenda kukola endala. Katonga yagwamu ne bakolayo olw'ekiseera bagenda kukola olulala. Kaluma yaguddemu bagenda kukolawo temporary nga bwe bakola olulala. Enguudo tukubabiraka tujja kukola enguudo empya. Amalwaliro tugiregira bwe tujja talina kintu kye yali akoze nti kino akikoze kya buwangazi kigenda sigalawo kiki. Ndagala mukimbuulire kiki. Tewaliyo kintu Museveni kyakoze nti kino akikoze weekiri. N'olwaleero Katonga bw'otuuka wali ogenda weejjera toosikulanga ogweno obeeno tebannabaddomaliza. Naye Katumba Wamala y'omu eyakola ku Katonga ate era yeeyazze okuggulawo eggaali y'omukka. Naye bannange Katumba Wamala
Museveni aggulawo ne taapu y'amazzi Museveni agenda n'agiggulawo. Museveni n'agaana okuggulawo train. Museveni ayagala zigudu ngaki? Museveni ayagala zigudu nkugambe bwe muba Museveni yali akuba n'abazzukulu ba matatu nga ye yeewa master n'embwa nga abazzukulu abawaccu ke biki ebyo bwe biti nga ye atwala master n'ambwa. Museveni agenda naggulawo taapu y'amazzi waliwo gye yaggulawo ne bagasumulula ne gagaana okujja. Speaker badde yebamba mu parliament gwe badde olengera nseko nga bali ku speaker balingiza. Speaker yebambirawo omukazi n'omusajja ne batandika okweweweeta gundi omutwe Juliet Kakande. Yalingiza speaker bwati n'atandika ogundi okuweweeta ati omusajja ali awo alina ogutwe guliko ekigodo oba yali naye ne omukazi n'oweweeta Kayindo otafiire. Obwenzi obuli mu parliament awo ku side ye NRM. Omukazi yawulira nga avudde mu mbeera n'atandika okuwa gundi okweweeta Kayindo otafiire. Kayindo otafiire oweweeta. Omugisi bwakugamba nti nkuweweete aba kugamba kuwa gonja bamuyita wete. Nze mbadde ngamba gonja. Musijene kumulamu abannaye bambadde ku biki. Munoonye ne video yange eri olwaleero. Wulira siga kuddamu kusoma komenti zammwe. Ababaka baffe muve mu parliament. Muve mu parliament. Wulira enkola ya Museveni. Ebintu byonna bye nabagamba iba nayisawa mmeka musuke muve mu muze. Wulira ebintu byonna bye nabagamba ku bintu bye mugenda okusanga ku byaki ku bino eby'emisolo byonna bwe byabadde. Abagenda okuwakanya omusolo Museveni yagambye kamba somesa engeri y'okukozesaamu mashini ya influence. N'agamba muno mbuleka gibasomese mugitegeere bulungi mujja kuwa omusolo. Mujjukiranga Mayiga yabadde yamaze dde obbagamba mu lukiiko lwa Buganda mbu abasuubuzi mugendere ku mutimbagano mugende n'ogwo omusolo tegugenda kuvaawo. Mayiga yabadde yakibagambye dda tegugenda kuvaawo tetukyadda mabega. Mayiga yakyogedde mu lukiiko lwa Buganda. Owulira abagenze okuwakanya omusolo basoose ne babawa emmere. Bw'abamanyi walidde emmere ya Museveni babawadde emmere ly'ebbanga lye bamazeeyo babagabidde emmere feezi 3 breakfast lunch ne supper nga nebbagiya bwayita sumbuusa ziyita emibogo yagiyita amagi gayita mwalidde amagi g'embwa. Museveni alina embwa ezibiika amagi mwalidde amagi g'embwa. Museveni alina embwa ezibiika amagi. Namuli emmere ya Museveni mu abasuubuzi betusiiba tugamba bannaye temulya bintu bya Museveni naye mmwe Museveni mumumanyi nga mwazene mumuvuma n'abongera emmere era ne mulya naye mmwe basuubuzi mmwe. Museveni agenda okukuba ekintu kiba kirina spiritual implications oba physical. Mmwe wulira Museveni akola bw'ati. Abayimbi beekuŋŋaanya ne bakola federation ne bagendayo okulonda copyright. Yakwata omukulu waabwe n'amuwa omukazi federation yawe yakoma. Copyright bagifunamu mukazi era copyright y'abayimbi izi Nyabakenzo. Kenzo kasita yafuna omukazi n'adduka kati copyright takyajogerako. Abagenza okuwakanya omusolo baalidde buli naye mwembeebaza kubanga mwakoze ekintu waakiri era Museveni
kamba buli eri nesanyu yonna lyemulaba wano ka Museveni kasiibye kakaaba kagenze keesooza kawulidde humiliation y'ekika ekyawaggulu gye katawulirangako obulamu bwako bwonna teri kyamunyiiziza nga muntu kuvaayo kumala kuyogera n'omugamba Ssaabasajja Kabaka nja wangaale ne bawamba ekintu ne bayimba ekitiibwa kya Buganda byamulumye ebyo ebintu nebi omusajja yamuuza Museveni watandika ddi otusinikirako ebinnyo tukukuba empi oba tetukukuba mpi tukukuba empi kati waliwo Abaganda kye bagamba nti bakugamba nga yakugamba oli nakubulira ekintu ng'ayita walala era omusajja badagamba mmwe abatukulembera mu ababaka ba palamenti mmwe musinika ebinnyo okiraba bwe kisinisa ebinnyo ekyo ng'avuma Museveni ne bannaye bali abasajja ate abasajja mulabika babadde basajja bageze nnyo bakugamba nga yakugamba naye Museveni byamulumye